Pulezidenti Yoweri Museveni yayongedde okutangaza bannayuganda ku bulungi bw'okukozesa ebidduka ebyamasannyalaze mu kwogera akawungezi kaleero ategeeza nti amaago gonna gaatudde gakkiriziganya nti obutonde bwononese nga buva ku petulooli yavumbulwa ng'akozesebwa mu bidduka ebyenjawabula ekyennaku amalawo obutonde kati amaago gonna gakkanya nti okukozesa petulo kuddibizibwe olukusikizibwe n'okukozesa amasannyalaze amaanyi g'enjuba giyita essula kusa n'empewo. So the world is now going away from petroleum for cars to solar, wind, nuclear and hydro. Ategezezza nti ensuka lwaki amafuta matono mu nsi yonna era nga gabuseere kubanga amakampuni agaali gayikula amafuta agasinga gayimirizibwa olwo gasobole okudda mu masannyalaze agatakozesa butonde. Don't get worried that Uganda had just found petroleum, now it has lost ADBA, it has now lost value. No. First of all, these 20 years where we can get we can harvest like the others are harvesting, because it takes time to migrate, to go from petrol to the other forms of energy. Museveni ategeeza nti tekitegeeza nti amafuta Uganda ng'eyakaziwa tegalina mugaso wabula ng'agenda kukozesebwa okufulumya amaguzi ebirala. So petroleum will still be used for cloth, for fertilizer, for tarmac roads, making tarmac roads, for other things. So what will change therefore is from using the petroleum in the car, because that's the bad use. Alesa abakuguma bidduka ebikozesa amasannyalaze banyunyula nti ebidduka byonna okubira ddala ku basi, taxi boda, emmotoka ez'obwannannyini, amatu n'ebirala byonna bisobolera ddala okukozesa amasannyalaze ne bava ku mafuta. Akasente, this little money we have, instead of putting it here where there is danger and people are running away, let us put it where we are going, so that we can get there faster and we are safer. Your Excellency, with your visionary leadership, we have started. We are not talking about a future which is far off. We have a capacity here to make electric buses, and we will extend this to other segments of vehicles. We have capacity to make electric vehicles. We need to go a step further and look into also making the electric vehicle batteries here, and that is practical. Bakisiza nti bbeeyi ebidduka ebikozesa amasannyalaze ntono nnyo bw'ogeraganya n'ebyo ebikozesa amafuta. For the electric bus, it is 60% of the total cost of ownership of an equivalent diesel bus. Museveni era yongedde okukaatiza engeri ekirwadde kya COVID-19 ng'ekyakosa ebyenfuna nga kino nakyo kiviireko ebbeeyi y'ebintu okweyongera. So after 2 years of this closure, then the whole world opens up after the vaccination. Now, many of the companies which were producing some of the products had either collapsed or gone to other products. Ensonga za Pulezidenti Museveni zikaatiziddwa minisitule y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa. Ffe gaasi waffe asooka okuvaayo oyo tetugenda mwokya, tugenda kumukuŋŋaanya tufune kye bayita gaasi ow'amazzi, liquefied petroleum gas. Nti ensi bw'eba etambula okuva mu kukozesa petroleum, ffe tugamba abantu abakyatema emiti bookya amanda bafumbe waakiri bakozeseko gaasi oyo. Y'ensonga lwaki tugenda mu maaso n'okubuulira ensi nti amafuta ga Uganda ge yazuula ejja kugasima nga yeegendereza obutakosa butonde bwansi, kubanga amafuta tugeetaaga okuyamba okukendeeza okutema emiti. Essaawa eno amasannyalaze ge tulina ge tusuubira okujja mu daamuzi zonna ze tulina gali megawatts 1,378.1 megawatts.